yimbi bakola effujjo baba babasiba Vic Gaza mwana muto ayina ekitone bajjawo bakola ebintu ntu abantu babajjamu amannyo bababba n'oli omulenzi omulala ow'emmamba balwana nekwegamba Owekitiibwa Katikkiro leka tulowoozesa nti nno otegeera nnyo ng'osirise oyagala tulowoozesa nti wakula bukuzi myaka kati naawe Katikkiro kyali ku propaganda olinayo vidiyo yonna eraga nti Alien Skin naakuba omuntu amubbako essimu oba Vic Gaza oba gwe just nawe owulira buwulizi propaganda nga ffe gwe tukuwulirako nti nno gwe wawa Kabaka obutwa propaganda gwe tukuwulirako nti nno gwe atunze ettaka lya Buganda olimazeewo gwayagala osaanyawo Buganda naffe ekitegeeza tubikkirize bituufu bya ddala bye abantu be boogera ffe tetusobola kubikkiriza lwa nsonga tutegeera nnyo tukimanyi nti nno abantu abo bayinza okuba ba propaganda nekirala tetulina bukakafu bw'olinayo obukakafu bwonna nga Alien Skin abba essimu bwana Katikkiro tojja nnyo eno tusabulamuuko tetwagala tukuyisemu amaaso ng'oli musajja mukulu tukuwa ekitiibwa kyo sigala eyo gy'oli oli Katikkiro wa Buganda toli Katikkiro wa TikTok na social media